Anita Among akakasizza nga olw'okwala lwa sipiika bwaluvuddemu era agambye nti alina ebizibu ebimumala. Wano nno ono ayogeddwako bingi, tukitegeddeko nti n'abagenze ewuwe bagamba nti baasanzeyo ebyawongo, ate amaka g'amagogo nago gasaliddwako. Robert Kyagulanyi Ssentamu atubuulidde omusimbi oguli mu $5,000,000 Among yakozesa ku nnyumba ye Bukeediya. Poliisi yeganye ebikwata Obore. Aba NSSF nabo bagamba nti Among nga tabakkiriza oba teyasasulanga ssente za NSSF eri abakozi be. Ate era nti ono abadde aplaningidde n'aba opposition abaagwa banywanyi be emirimu mu Parliament. Kale mu buufu obwo bwe twogera ku speakership race, ku kwesimbawo ku bwa sipiika bwe tuba tutandikira, agambye nti ye muganda wange mwetegefu nnyo okubeera nga akwatagana n'abanoonyereza ku nsonga gye baliko ey'enguzi n'obubbi. Among bw'atyo bw'agambye mwetegefu nnyo era ono musaawa ntono nnyo nga security yakava okubeera nga esalako amaka ge wano e Nakasero n'Ekigo. Mu statement gye yafulumizza ekiro, Bukeediya Woman Member of Parliament bw'atyo yategeezezza n'agamba nti tagenda kwesimbawo ku bwa sipiika mu Parliament e12 era nti kino yakikoze oluvannyuma lw'okwebuuza, olw'okwetegereza ennyo, era n'ategeeza n'agamba nti ensonga eno bw'atyo abadde anagikola n'obwegendereza nti era akikoze ku lw'obulungi bw'ekibiina kye National Resistance Movement NRM. Eno jjukira nti aweerezaayo nga First National Female Vice Chairperson. Kakati yeebaza General Museveni olw'okumuteekamu obwesige mu kibiina kya NRM, n'amulonda ku bifo eby'enjawulo n'okubeera nti nno yamulonda ku bwa sipiika, deputy speaker ate sipiika, ate era bw'atyo ne yeebaza ne Tayibu okubeera nti babadde bakolagana bulungi. Kakati Anita Among bw'atyo bw'atukakasizza tukere tagenda kubeera ng'akomawo kubeera nga yeesimbawo, naye nga gwe ky'oba omanya nti n'amaka ga bbaawe Magogo Kawuku basecurity operatives bagasazeeko dda era amagye gabadde gageetoolodde, wabula twakitegeddeko nti ate eno e Nakasero babadde bavuddeyo oba n'Ekigo babadde bavuddeyo, nti amagye gabadde gavuddeyo naye okusooka gaswera gabeere gye bayodde essente empitirivu ennyo, ate era nga batugamba nti basanzeyo n'ebyawongo. Kati sitegeera lwaki ate bino babeera babyogerako kubanga baba bagenze kunoonya ssente, nguzi n'ebyawongo nabo byabaddemu mu nguzi, naye nti basanzeyo bulekuleku ne basangayo buli kimu. Muganda wange engeri gy'atambula, oba yabijja Nigeria oba yabijja Tanzania oba yabijjawa oba ewaabwe Bukeediya, ndowooza naye nti kigambibwa okuba nti abasinga obungi babirina kubanga baali juzi beerangira eddogo ne Kadaaga. Ate nga mu biseera biri nzijukira omuntu omu yagamba, yakolako statement yagamba nti bano mu Uganda manyimu abalogo babiri, Mbujjeefu Kiiwa ne Kadaaga, naye ndowooza ne Balamu yabeeyongerako, ndowooza na bano kati banaagenda babeeyongerako mpola mpola. Kakati poliisi yo yeegaanye ebikwata Obore, Chris Obore omwogezi wa Parliament yabyegaanye ne famire ye n'egamba nti tebannaba kubeera nga bamukwata. Robert Kyagulanyi Ssentamu akubwino gwe yatuwadde n'atugamba nti Among oyo gwe mulaba yakozesa omusimbi oguli mu $532,000 okubeera nga installinga firefighting equipment, electrical razor fence, okukozesa ne compound solar lights equipments mu maka g'e Bukeediya zaamalawo $532,000 kisinziira ku maanyi ga solar. That's what I know. Ne quality endowooza, naye mbu ezo ssente zonna zaamulwa musolo. Kakati NSSF bwe batyo ne bajja nga batugamba nti Among ono essomero ery'e Bukeediya
gye bayita Bukedia Comprehensive Secondary School nga lino lirye Buoya bagamba nti baliyunze ku ebyo be balinamu interest kubanga okunoonyereza aba-NSSF bagamba nti buli lwe basindikangayo abantu baabwe okubeera nga bagenda okulaba oba essomero lye lisasulira abakozi mu NSSF mbunga bakubwa gya nsusso emiggo nga babakuba egifikao ne gikuba ettaka era nange nti head teacher side zeeyo wamaanyi nnyo ayogera tasaaga naye abantu bagambye nti ekyo ekya institutions private institutions okubeera nga zisasulira abakozi mu NSSF wano Uganda tekiriiwo mbu baleme kubeera nga bafa ku ssomero lya Mongo lyokka lye batunuulire n'amalala Kampala International University nayo bagendeyo babuuze balabe oba basasulira abakozi mu NSSF abantu bebabyogera kubanga munnange anti abantu bo babeera bamanyi kakati ate era Anita Among ono ebimwogerwako bagamba nti abadde mu Parliament already ategese okunoonyereza kulaga nti abadde Anita Among yategeka okubeera nga acreatingawo special job for defeated opposition MPs era nti basalirwa ono babadde bagenda kumuwa ekifo eky'amaanyi abadde agenda kubeera executive secretary to the speaker abadde agenda kubeera executive secretary to the speaker era nga ono abadde ayogeza maanyi ng'akimanyi naye kirabika ndowooza akitegedde nti kisiraani kiba kisiraani gwe kasolya mu struggle olukwe kitegeeza ebiddirira muganda nga ebiyinza obutaba birungi yadde n'akamu naye ng'okunoonyereza kulaga nti abadde ateeseteeseewo ebifo nti obadde oyinza okubeera awo ng'olaba abantu abamu babakuba mu kalulu naye ate era nga bakyafuna akasente ka Parliament bubi nnyo kubanga kitegeeza nti kakati omuntu oyo ate kubanga alina engeri gy'awammantamu akasente nga kituufu kubanga twamulaba ng'agamba Dudu Wine ayagala kunzita ayagala kunkola atya ate omuntu bw'akola bw'atyo kitegeeza nti okuva mu Parliament kale waakiri agoyinga lo ne bamuwaayo akalimu akalalalala awo we wali obuzibu wano Uganda ku ngeri y'okubeera nti nno tutunuulidde kalimu ka Parliament ng'akalimu just so si kukiikirira bantu kakati Among okukakasizza nga bw'atukakasizza yawandiise ekiro ku mutimbagano era yatutegeezezza n'agamba tagenda kudda yagambye nti bannange kirabika nina ebizibu ebimala kati bwe twogerera sigenda kubanga nkomawo si ku luwanga munnange ate nkontana n'embeera eriwo naye jjukira nti ebukeedi yeeno bagamba nti waliwo okunoonyereza kungi nnyo ku nsonga za Anita Among ono bagamba nti emisango gye yazza girimu n'okutta girimu n'okutta 221 girimu n'okutta kati tumanyi baagala kunoonyereza ku ani yafa 221 ne bagamba nti nebukeedi yeeyo bamukaaba so nga ate era n'okwesimba wano opposed ekyo nakyo kitunuuliddwa mu ngeri gye yakikolamu kiyinza okuba nga definitely bagenda mu kkooti kimenya mateeka baba balina okuddamu okubeera nga akalulu ate kaddamu okubeera nga tojjira naye nsuubira okuba nti singa kiba successful ne babeera nga bagenda kusazaamu okulangirirwa kwe unopposed suubira okuba nga ayinza obutadda kwesimbawo kubanga ate awo ebintu bijja kuba bikyuseemuuko nti wayinza okubaawo okwagala okumuswaliza ddala ebyaddala kakati awo ayinza okubeera omugezigezi n'atadda naye nga bwe nakutegeeza nti already yafunye dda balooya okuva mu ba Araka yafunye balooya abagala bagenda okubeera nga bamuwolereza era awo wetulindidde okulaba ensonga gye banjulamu emisango na butya bwe bagenda okubeera nga bagiwoza naye nze nakutegeeza negamba nti
emisango egyo giyinza okuba emizibuzibu, giyinza okuba nga girimu ebyama by'abamu era giyinza okukonera awo bwe gityo kubanga giyinza okubaamu ebyama by'abamu nga nabo bali attached nga oyinza okwesanga nga bayinza okubeera affected, amannya gaabwe singa gaba gamentioningiddwa mu mbeera efaanaganako bw'etyo.